الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. والحديث رواه البخاري ومسلم. Atendezebwa Allah wekitiibwa azzeemu n'atusinkanya mu darusu yaffe eno ey'ebibuuzo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atwongere obulamu obulungi, ate ateerereze embeera tusigale nga tusisinkana mu nsisinkana zino. Teriyo kaseera muntu kagenda kulaba nga kaali ka muwendo nga kaseera kano, neera omuntu agenda kwegomba singa kayitirira mu bulamu bwe. Nga tunagenda mu bibuuzo, tugenda kusooka tusomeyo hadisi emu, hadisi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu, wasmuhu Abu Hamza. Anas ibn Malik ibn Nadar ibn Damdam, amanya ge ye taata wa Hamza, eyo kunyatuhu Abu Hamza. Amanya ge Anas mutabani wa Malik radiyallahu anhu, y'omu ku basahaba abawangaala akaseera kanene, neera yafa mwaka gwa 93. Akhiru sahaba mautan bil Basra, ye sahabi yasembayo okufa mu bitundu by'e Basra. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yamusabira edduwa Allah abeere nga ayinjuwaza emaali ye, Allah ayinjuwaze abaana be, Allah amuwangaze n'akaseera akawanvu. Allah subhanahu wa ta'ala n'ayanukula edduwa eyo. Anas ibn Malik yawangaala akaseera nga kawanvu, neera tugambye yafa mwaka gwa 93. Kitegeeza wali wasigadde emyaka 7 ekyasa ky'abasahaba kiggweeko. Ate ekyokubiri, mu sizoni yakungulanga emirundi 2, olw'okubeera nti nabbi yamusomera edduwa y'okuba nti aba n'emaali nnyingi. Banne webakola ki? Banne we baharvestingira omulundi gumu mu sizoni eya harvestinganga mirundi 2. Libarakati da'wati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lahu, olwa baraka z'edduwa ya nabbi gye yamusabira. Allahumma akthir maalahu wa waladahu, Allah yitirize emaali ye n'abaana be. Kigambibwa nti bamuzaalira abaana 83, abaana 83. Kati omuntu alina abaana we batyo, kitegeeza Allah subhanahu wa ta'ala abamuwadde barakatun fil umr, amuwadde baraka mu buwangaazi. Anas ibn Malik radiyallahu anhu atunyumiza hadisi eno nga gijja ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi agamba nti thalathu man kunna fihi, ebintu 3 singa omuntu abeera nabyo, wajada halawata al iman, afuna obuwomerevu bw'obukkiriza.
ay dhaqa ta'ama al-iman, akomba kubuwomerevu bw'obukkiriza. Wa hadha yadullu ala anna lil-imani ta'amun wa dhawqun, kiraga nti obukkiriza bulina test, nera Allah babuwadde test bagifuna. Kyova olabanga omusanga nga asoma Quran, omulaba nga ali emotion, omusanga nga asaala, omulaba nga khushu'u gyalina si ya bulijjo. Ekyo kijja lwa obuwomerevu bwafuna obwo mukukola ibaada eyo. Kiringanga n'abantu bano aba bulijjo mu mizannyo gyabwe, osanga omuntu anyumirwa zzaala n'emmere emuyitako nga talowooza ku njala, naye ng'ebirowoozo byonna biri ku kazannyo kali mukolaki mu kuzannya. Osanga omusambi w'omupiira nga ttiimu yeesamba, baza n'omukubira essimu ya ssente n'agijjako, kati alina obuwomerevu bwawulira bwekyo kyalimu. Wakadhalika ahlul iman fi imanihim, n'abakkiriza bwe batyo bwe babeera, wabeera mu ibaada alina kyawulira. Nera inna fi dunya janna man lam yadkhuluha la yadkhulu jannata al-akhirah, muno mu nsi mulimu ejjana, omuntu atagiyingire tagenda yingira jjana ya nkomerero. Ejjana y'ensi eriwa? Ta'amul iman, obuwomerevu bw'obukkiriza. Singa tobufunako kuno ku nsi, kiba kizibu nnyo okubufuna yawmal qiyama. Nera law ya'lamu al-muluk wa abna'u al-muluk ma nahnu fihi, singa bakabaka n'abaana baabwe bali bamanyi obuwomerevu abakkiriza bwe bafuna mu ibaada zaabwe, lajaladuna alaiha bisuyufihim, banditulwanyisiza n'ebiso byabwe batuggyeko okuwomererawo, naye tebasobola. Kati so baddu Allah subhanahu wa ta'ala, lil imani ta'amun, obukkiriza buyina testi, buyina ekiwoomereze, naye ekiwoomereze ekyo Allah akiwa abantu babale. Nera teriyo kaseera kasinga kuba kalungi omuntu kawangala mu nsi ng'akaseera ng'atandise okukomba ku kiwoomerevu ky'obukkiriza. Nabbi sallallahu alayhi wasallama ye we yatuukanga mu swala, kyekyalinga ekitebenkeza ky'amaaso ge, ng'aba tayagala givaamu. Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisaa wat-tib wa ju'ilat qurratu ayni fi s-salah. Ye nga wayingira mu swala ennaku yonna emuggwako, arihna bis-sala ya Bilal, tuwummuze n'esswala owange gwe Bilal. Kati omuntu abeera mu swala nga emuwummuza n'emwerabiza ebizibu by'ensi, kitegeeza ako ke kaseera kasinga okuwulira obulungi mu nsi eno. Imaamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala lumu yali asaala, ekiwuka ne kimubojja, naye n'azimba ekigere naye ng'akyasaala. Ne bamubuuza lwaki tewavudde mu swala n'okitta mu kaseera ke kyasoose okuluma, n'agamba kuntu fi suratin karihtu an aqta'aha, nina essura gye mbadde nsoma nga saagala gikutulamu. Kati omuntu abeera mu swala kisigga ne kimuluma n'atawulira, omusota ne gumubojja n'asigala ng'asaala, golowooza esswala gy'aba asaala efaanana ng'eyo gy'osaala. Kati eyo ta'amul iman, obwo bwe buwomerevu bw'obuki? Bwe buwomerevu bw'obukkiriza. Buli omu yandirwanye n'abanga mu ibaada zonna ayina ekintu kyabeeramu, n'abanga avudde ku nsi eno nga waba akikola, weba swala oba kusaddaaka oba adhikaari oba kusoma Quran, ng'okisangamu emirembe nnyo 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 nnyo. Kati awo nagamba nti dhaqa ta'amul iman man radiya billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama rasula. Akombye obwomerevu bw'obukkiriza omuntu asiima Allah okuba nti ye Katonda, n'amusinza yekka nga tamugaddako, n'asiima Abubakar sallallahu alayhi wa sallama ye nabbi we, n'abanga amugoberera mu sunna ze fi aqwalihi wa af'alihi, mu bigambo bye ne mu bikolwa bye, n'asiima eddiini y'Obusiraamu nga ye ntuufu gy'anaasinzizaamu Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ezo hadithi zonna ziraga nti obukkiriza buyina ekiki ekiwoomereza. Nabyo nti thalathu man kunna fihi, ebintu bisatu omuntu wabeera nabyo wajada halawata al iman, afuna obwomerevu bw'obukkiriza. Sookera ddala an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, okubeera nti Allah n'omubaka we bye bintu by'osinga okwagala mu mutima gwo okusinga ebisigadde. Okubeera nti Allah ne nabbi we sallallahu alayhi wa sallam ebintu by'osinga okwagala okusinga ebisigadde, sireza okusinga abaana bo, okusinga mukyala wo, okusinga maama wo, okusinga taata wo. Wallazi nafsi biyadihi, ndayira Allah wanidde emikono gyange, Allah wanidde omwoyo gwange emikono gye, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Nabyaga nti ndayira Allah tasobola kuba mukkiriza omu ku mmwe al imanu al kamil, obukkiriza obujjudde, hatta akuna ahabba ilayhi, paka nze omubaka wa Allah wemba nga njagalwa nnyo gy'ali, min walidihi, okusinga abazadde abamuzaala, wa waladihi, n'okusinga abaana bo b'ozaala, wa nasi ajma'in, n'okusinga abantu abakoze eki abasigadde. Umaru yawulira hadithi eyo n'agamba ya Rasulallah, anta ahabbu ilayya min nafsi, anta ahabbu ilayya illa nafsi. Owange gwe omubaka wa Allah, nkwagala nnyo, gwe gwe nsinga okwagala okuggyako nga nze we neeyagala. Kitegeeza nkwagala nnyo naye ate njagala nnyo omwoyo gwange okusinga. Nabbi n'amugamba la ya Umar, n'amugamba nti si bwe kirina okubeera, hatta akuna ahabba ilayka min nafsik, olina okunjagala n'okusinga gwe weeyagala. Kitegeeza naye kiba kuba nti omutima gwo guwaayo n'ofa, nze mbeere mulamu, olina okuba nga ekyo kiri mu mutima gwo. Umar n'agamba anta ahabbu ilayya min nafsi, ya Rasulallah, wowe otyo ogambye, kati gwe gwe nsinga okwagala n'okusinga omutima gwange. Qala al-ana ya Umar, Nabbi n'amugamba nti kati ofuukidde ddala mukkiriza owange gwani, owange gwa Umar. Kati omuntu afaanana bw'ati tayinza kujjirwa sunna za Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'azizaayo, kubanga Nabbi amwagala nnyo okusinga ebisigadde. Toyinza kugamba otoole ku ngoye zo n'oyagala nnyo essuuti y'okusinga eyagamba ogikola ki, ogitoolako. Nagamba kuza ekirevu toyinza kwagala nnyo kusalako birevu ebyo okusinga oyo yakugamba bikole ki, bireke. Kale abantu abasinga ekitwetera okuyisa mu bigambo bya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ne sunna ze amaaso, okubeera nti omubaka tannaba kuyingira mu mutima gwaffe bukakafu bwakola ki, bwakuyingiramu. Oba mukitegedde? Naam. Kati tulina okuba nga Allah gwe tusinga okwagala n'omubaka we. Ate tosobola kwagala Allah kuggyako ng'ogoberedde omubaka. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Oba nga mugamba nti mwagala Allah, mungoberere nze omubaka, Allah ajja kubakola ki? Ajja kubaagala. Kitegeeza agamu ku makubo agatutuusa ku kwagala kwa Allah
n'okuba nti Allah tumwagala agalaga nti Allah tumwagala okuteeka mu nkola ebyo omubaka bye yajja nabyo sallallahu alayhi wasallam. Naam, kati kyekyo ekisooka an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi, okuba nti Allah n'omubaka we gwosinga okwagala. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya amrullah. Allah subhanahu wa ta'ala agamba babeeranga bakitammwe, abaana bammwe, baganda bammwe, emali gye mukuŋŋaanyiza nga bye musinga okwagala okusinga Allah n'omubaka we, fatarabbasu ay fantadhiru ma halla bikum, mulindirire ekyo ekigenda okubatuukako nga Allah aleese ekiragiro kye. Oba musegedde kitegeeza ki nti omuntu singa anaabeera nga mu mutima gwe mulimu ebintu ebyo, tebalina kye bagenda mugamba akikola. Balina mugamba asaddaako esente ze azaagala nnyo okusinga oziteeka mu kkubo lya Allah. Kati agenda kugamba lwaki nziwaayo? Oba busegedde kati sente ze nkulu nnyo okusinga Allah n'omubaka we. Emaali ye, bizinesi ze zaakola tasobola kugyamu sente za zaka, tasobola kugyamu sente agende e Makka akole hijja, kubanga azaagala nnyo okusinga Allah n'omubaka we. Mukyala we ne waba nga akuze engalo enjala ng'ateekako gano amaala amalala, ateekako gawiivu, amwagala nnyo okusinga Allah yamugamba yebikkire. Alaba nga okumugambako mami ajja kukola ki? Mami ajja kunyiiga. Katuwangale bwe tutyo, naye ng'ate rabbuhu ghadbanun alayhi, Allah yamutonda munyiivu gy'ali olw'okuba takoze roolo ye nga muki? Nga musajja gwe yakwasa obuvunaanyizibwa bw'omukyalo. Kati so eno ensonga nkulu nnyo basiraamu, okubeera nti tuyingiza nnyo Allah mu bifuba byaffe n'omubaka we sallallahu alayhi wasallam. Ekyokubiri, ayuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, okwagala omuntu naye ng'omwagala kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu gw'oyagadde kulwa Allah ne wakola ensobi n'akusobya, omusonyiwa mangu, kubanga ekyabagatta esswala gye musala mu jama, darusu gye musoma olwokuna, si sente ze zaabagatta. Bw'omuwola sente n'alwawo okuwa, si ze zaabagatta. Ekyabagatta mulamwa gwa bukkiriza, wamwagala olw'okuba nti osaala naye, wamwagala olw'okuba nti osiiba naye. Al akhillau yawmaidhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa almuttaqin. Ab'eŋŋanda olunaku lw'enkomero bagenda kuba balabe na balabe okuggyako abantu abayagalana ku lwa Allah, batya Allah. Ogenda ssanga munno nga tomudduka, kubanga ekyabakwasaganya ku nsi yali taqwa, kutya ani? Kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye abantu abasinga emikwano gye tubeera nagyo, ebiseera ebisinga tugoberera nnyo amasulaha g'edduniya, tugoberera nnyo ebigendererwa by'ensi. Kyova olaba nga emikwano gyaffe tegiwangaala kasita ekigendererwa ekyo kikola ki? Kiggwaawo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yanyumya ku musajja zaara akhan lahu fillah, eyagenda n'alambula muganda we oba mukwano gwe, naye nga omuntu oyo baakwatagana ku lwa Allah. Fa arsala Allahu fi madarajatihi malakan, Allah subhanahu wa ta'ala n'asindika malayika mu kkubo ly'omusajja oyo. Naye malayika yajjira mu kifaananyi kya muntu, ne mubuuza aina turiidu, musajja gwe olaga wa? Qaala uriidu akhan li fi tilka alqarya, nina mukwano gwange, muganda wange gwe njagala okulambulako ali mu kifo ekikola ki? Mu kyalo ekyo ekiddako. Malayika ne mubuuza hal laka min ni'matin tarubbuha alayhi, olina kyogenda okumuggyako mu birungi, kangeze ogenze mubanja oba mu bigendererwa by'ensi? Namugamba la,
ghayra anni ahbabtuhu fillah. Ekinjaza ogenda omulambula just mukwano gwange namwagala kulwani, twasomanga naye darasa, twasibanga naye, sikyamulaba oba yasenguka nga niyalagenda mulaba kali ati. Malaika nemugamba fa inni rasulullahi ilaik, ndi mubaka wa Allah joli, Allah nsindise joli nkugambe anna allaha yuhibbuk, Allah naye akolaki, akwagala olwokwagala mukwano gwoyo. Kati nabwe kibadde Allah subhanahu wa ta'ala ne babakyala baffe betuwasa tutunuulire nnyo ensonga y'eddiini mu bo. Oba mukitegedde Nabbi sallallahu alayhi wasallam wadde nga hadithi erimu ebirumira we yali ayawukana oba we yata mukyala we gwe bayita Hafsa, oba oyagala mukyala we omukyala mwagale kulwa Allah. Nabbi sallallahu alayhi wasallam we yali ata muwala wa Umar gwe bayita Hafsa, Allah yasindika Jibril nemugamba raji'iha fa innaha sawama qawama, mukomyewo asigale nga mukyala wo. Nsonga ki ze yamuwa? Sawama qawama, asiiba nnyo ate asaala nnyo ekyo. Kati ezo ensonga bbiri ze zamusonyiisa okuba nti asigadde nti mukyala wani? Mukyala wa Nabbi. Kati so ne bakyala baffe nti osobola omusanga nga tamanyi fumba, tamanyi kwoza, mukyafu kyafu, nate oba watunulira eddiini ye asaala ekiro n'omuwasa lwekyo, onyambala ye ayambala bulungi jilbaabu, ebiseera ebisinga osobola owangaala naye olw'akalungi ako, naye talaka ziyitiridde olw'okuba nti ebigendererwa ffe byetutunulira mu bakyala si bye bigendererwa bye tulina okukola ki. Ensonga etugatta tebeera nsonga ya ddiini, naye abantu abakwataganye ku nsonga y'eddiini bayawukana ku nsonga ya ddiini. Nakuwasa nga olina tawhid kasita ogenda mu ssabo twawukana, naye kitabeera ekyo bino osobola obikusonyiwa. Oba musegere kati so omuntu yenna yenna, omuntu tulina mwagala kulwani? Kulwa Allah subhanahu wa ta'ala, gwe mukwano oguwangaala. Ekisemberayo ddala ayakra an yauda fi lkufuri ba'da iz anqadhahu Allah minhu, omuntu okuba nti atamwa okuddayo mu bukafiiri oba okukola ebikolwa bya bukafiiri oluvannyuma lw'okuba nti Allah yabumugjamu n'amulaga ekitangaala ky'obukkiriza, ng'omuntu waatama okusuulibwa mu muliro. Kitegeeza ki nti oba olina ezzambi lye wali okola nga Allah subhanahu wa ta'ala yakusaasira kati walivaako, ekiraga nti oli mukkiriza kwe kuba nti ne balinyumyako owulira ngu oyagala sesemu, ne balyogerako owulira ngu oyagala kaaba. Toyagala abantu bakujjukize jahiliya oyo, kubanga Allah gye yakujja omanyiyo ate n'obulungamu bwakutaddeko obukola ki? Obulamu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atunyweza ku busiraamu, ate atuwe ekiwoomereza ekyo ekyobukkiriza kituleko mu mitima gyaffe, tubeere abakkiriza bannamaddala. Naam, Sheikh weebuuza tafaddal. Sheikh wamma waliyo obujulizi obukkiriza omuntu okukola irizi mu Qur'ani nti nno ne basahaba waliyo abakikola? Naam, okukola irizi mu Qur'ani, nga irizi ategeeza ki kyaba ategeeza ekyo? Okuwandika Qur'ani n'agyesiba, n'awandika Ayatul Kursi n'agisiba mu kapapula oba n'agitungira mu kanzu, kyategeeza ekyo? Naam, ekisookera ddala obusiraamu bwatukkiriza okwejjanjabisa Qur'ani. Wa nunazzilu mina al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala yassa mu Qur'ani omwo nga mulimu aya ezimu nga ddagala. Wa nunazzilu mina al-Qur'ani ma huwa shifaa'. Ate mu aya n'agamba qul huwa lilladhina amanu huda wa shifaa'. Bagambe nti Qur'ani eno eri abakkiriza bulungamu ate ddagala, basobola okukola ki? Basobola okwejjanjaba nalo. Naye okwejjanjabisa Qur'an oba omuntu okuba nti yeprotectinga nayo, olina kukozesa makubo abiri. Ekkubo erisooka okugisoma,
kusomera omuntu omulwadde oba gwe okusoma ne weesiiga nga nabbi yakolanga ng'agenda okwebaka ng'asoma almuawizat ezo essula ezirimu okwewogomera thumma masaha bihima nafatha fi kaffaihi wa masaha bihima mastataa min jasadihi. Aisha agamba kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam idha awa ila firashihi jamaa baina kaffaihi, nabbi yagendanga okwebaka yagattanga ebiki ebatu bye faqaraa fihima nasomeramu ezo muawidhat qul huwa allahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas thumma nafatha fihima nafujjamu obuluso obutonotono wamasaha bihima mastataa min jasadi natandika okwesiimula kyasobodde ku muki ku mubiri gwe. Kati ekyo yakolanga protection okyegedde abeera yeetaddeko oluki olukomera mu mbeera efaanana bwetyo. Kati imma Quran ojja esomera bwotyo n'ofujja n'osiiga awantu ewakuluma oba n'ogisomera mazzi n'oganywa oba n'ogamansa mu nnyumba oyagala olaba nga weeraliikiriddewo. Amma ekkubo ly'okuwandiika kapapula nti genda okakamulire mazzi aye ezo genda ozikamulire maki mazzi oganywe oba genda okatungire mu lugoye lw'osinga okwambala, ebyo byonna byonna makubo ag'abakubi b'ebitabo be bagakozesa. Oba mukitegedde kye beesembesa nti basahaba bawandiikanga edduwa y'ekiiso ne bagiteeka ku baana baabwe. Eyo teyali nga irizi, eyo si irizi, bagimuteekangako gwa mutunulidde ogisome olememu kuba kiiso. Okyegedde kubanga omutunulya ng'agiina n'osoma ebigambo ebiriko. Kangeze mathalan u'idhuka bikalimati llahi tamma min kulli aynin lamma wa min kulli shaitani wa hamma. Okyegedde kati kyekyali ng'ekigendererwa si nti yali nga irizi abantu ze beesiba n'ateeka mu kiwata eno. Nedda, eryo ekkubo si ki? Eryo ekkubo si ttuufu. Naam. Sheikh, tulina imaamu yensula naye wallahi mwononefu okutuuka okuba n'ebyuma bya disco, ate anywa ne sigareeti, ate takkiriza kuba kuwa imaamu kuba masigidi jjajjawe yagizimba. Ddala oyo asaana okuba nga tumusimba emabega we mu swala. Naam. Idha kunta imami fakun amami, idha kunta imami fakun amami, obeera gwe imaamu wange nkulembera mu maaso. Kitegeeza ki? Al imaamu qudwa, imaamu kyakulabirako. Omuntu yenna akulembedde abantu alina kuba kyakulabirako gye bakola ki? Gye bali. Kati kyakulabirako ki? Qudwatun hasana, alina kuba kyakulabirako kiki? Kirungi. Kati mulonda mutya imaamu nga munyiwa sigala nga yapangisa n'ebyuma bya disco? Mumugjeeko, wagaanirako mumulekere omuzikiti gwe muzimbe omulala. Oyo imaamu mwononefu. Oba mukitegedde? Oba mukwatagane n'ekitebe ekimutwala, waba w'ekibuli mwogere n'abakulu b'ekibuli bamukyuse. Waba nga aw'ennakasero nga be bamutwala mwogere n'ab'ennakasero abakulu. Waba wa Kampala mukadde mwogere n'abakulu b'e Kampala mukadde bamukole ki? Bamuggyeko. Oyo tasaana kubeera ki? Tasaana kubeera imaamu. Mukitegedde basiraamu? Naam, avumaganya obusiraamu oyo. Omuzikiti ogutasomesa tawhiidi gulamula gutya? Segumanyiyo omuzikiti ogutasomesa tawhiidi, nga gusomesa shiriki tekisoboka. Simanyi tawhiidi gwategeeza, naye simanyiyo omuzikiti nga sheekhe wakwata omuzindaalo akubiriza abantu bagende mu ssabo. Gye guli basiraamu? Kati ki kyategeeza? Anti kyategeeza ndowooza waliwo basseeka bagamba nti yasomesa nnyo ku shiriki oyo. Naam.
wajja nga tusomesa wano kiriki tosomesa ndowooza kyategeeza nga abakakiiko bye bamugamba bwe batyo. tusomese Nandi bwe buzibu bw'abakyeyamaani. Kati bakyeyamaani engeri gye bataasoma ddiini. Ye ani yateekawo ekifo ky'obwakyeyamaani? Ekifo kyetaaga okuva mu muzikiti. Omuntu atasaaza swala wadde osoma kutuba wadde okwazimba kikyaba akola mu muzikiti. Kubanga emirimu gy'omuzikiti kwaziina, kusaaza, kusomesa, soma kutuba kikyakolamu. Amplifier nti mizindalo gye twogererako. Kati so ekyekifo bakireeta kunafuya maanyi ga imaamu. Kyobanga be bawa ebiragiro ebifaanana bwe bityo. Kati simanyi oba tunaakola tutya ekijja ku muzikiti. Amaanyi gadde gonna ewa imaamu. Imaamu sheekhe yenna nyini muzikiti. Temukimanyi ekyo? Imaamu yenna nyini muzikiti yaba alina ekiragiro ekisembayo, si kyeyamaani. Kati so abo abagaana omuntu osomesa nga bamuwa emisomo, ebiseera ebisinga kiba personal, tekibeera ku muzikiti gwonna. Imma nga kyeyamaani alina emizeegye oba mushiriku nga tayagala babikooneko, oba imaamu alinamu bisajja bye ebimuwa ssente nga biri bya riba. Okitegedde? Naye nze bwe ŋŋendako n'oŋŋamba bw'otyo gwe nnyini gwe nsomesa, kubanga emala okuyimirira ku mimba tosobola kunzigyayo. Gwe nnyini ogwo gwe nsomesa ogwo. Era waliwo omusaamu yannyumiza baakimukolako ko. Omuzikiti guli wano mu kibuga wano. Omuzikiti gwa mugagga naye imaamu yamugamba tosomesa ku riba. Bwe yayimirira yasomesa ku riba kwennyini, ng'omugagga mwali. Imaamu n'awulira obusungu naye ate ekyewuunyisa omugagga n'ayita omuvubuka. Namugamba oyogedde ebigambo sibiwulirangako. Bulijjo tebabitugamba. Kale ate omugagga yamukubira essimu ogwokubiri namugamba jangu oddemu otusomese. Kati abantu baagala owulira amazima. Naye abantu bano abakulu bano bakyeyamaani ba imaamu be baziba amaki ba districtors ab'ettwale. Gw'ojja ogende muzikiti gwa bannabida abakaayana bonna baba bakulu. Naye abantu ba bulijjo bo batuula ne bakola ki? Tebaba na buzibu. Baba bo bagoberezi. Naye obuzibu bubeera ku imaamu, ku kyeyamaani, ku w'ettwale, districtors baba n'obuzibu. Kati egyo emitwe egyo gye girina obuzibu ekyo. Kyobanga tusabe nnyo Allah babe nga abaluŋŋama, baluŋŋama n'abantu baluŋŋama. Seeka kiramula kitya omuwala okwepositinga nga yeemolera mu kamera? Yenkola si ya mukyala omukkiriza ate ayina ensa. Kubanga nabasomera oli hadith almar'atu awra, omukyala yenna bwereere. Idha kharajat wafuluma ewaka istasharafaha shaitan, shaitaani emuwunda. Yuzayinuha liman amamaha wa man khalfaha, emuwundira abali maaso n'abali emabega. Kati abasinga obungi ababeera kuno ku zi WhatsApp biki baba bagenze kwetega, yeefuula asoma Qur'ani nga yeekozeeko lipstick biki, abasajja basobole omukola ki? Omwagala. Kati eyo nkola yakwana abasajja ey'ekyama etali direct. Olaba akakazi akeesiba ennyo okwo proud mujirimu obwo, proud muslim oba bunoonya sheekh. Oli ne waba mufumbo aba anoonya bihaje birina ssente bimukole ki? Bimutegule. Kati so omukyala embeera ze obusiramu bwamuteeka mabega waraa hijab. Wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna waraa hijab, min warai hijab. Obanga mulina kye mubasaba mubasabire mabega ga luki? Kati obusiramu bwamuteeka eri emabega ate ye yejjayo ne yeeteeka ku platform. Naye abamanyi baffe baga ati wali bwetaavu bwa kusomesa kwa mukyala ng'abasajja we bali. Tetunnafuna bwetaavu bw'abashekkati abo kujja ku mitimbagano batusomese, kubanga ffe abakikola tumala. Ekyegeeti ffe abasajja tukola ki? Tumala. Tetwetaaga baajati biki, basooke babeereyo eyo, obwetaavu tebunnabeerawo. Abasajja bamala. Kati so babeere n'ensa sheekh. Ate nammwe abazadde lwaki olaba omwana wo ng'atandise ebintu ebyo n'omulekera essimu? Lwaki owangala n'omukyala nga tikitoka? Oyaba takyali mukyala oba musegete. Kale enkola si ya busiraamu sheekh. Babeere nga bagyewala abagikola. Bakema abasajja ababatunuulira
wamusegedde. Naam, wotekayo video ng'oli mukazi, abasajja bonna bakutunuliza amaaso, bonna bakwegomba, kati eryo kkubo lya kubakema, wamusegedde. Kati ebifaananako bwe bityo n'ebirala ebizibu byekyo kye bakola byebyo. Saba Allah abeere ng'abalungamu. Naam. Sente ezisasulwa nga batutte ente ku nnume okugiwakisa ziramulwa zitya? Samanun khabith, samanun khabith, ze zimu ku ssente nkyafu nera nga kya bunyoomoofu okujja ku muntu ssente olw'amazzi ago. Allah ndi afara'aytum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun. Temulabaga amazzi agazaala ma tumnun min al-mani, agamazzi omusajja agamuvaamu. Antum takhluqunahu, yemu abagatonda, am nahnu al-khaliqun, obafe abagatonda. Kati ensolo muzirekeze yagale majjaana, oba okitegedde. Naye kati wetunateekawo ssente ono okuwakisa eno ssente, ensolo zigenda kubanga nazo muzimazeeko eddembe lyazo. Mukitegedde Sheikh? Kati so muzimu ku ssente eziri embi mu sharia mwe muli ssente omuntu zatundamu kapa. Kapa tetundibwa, kapa egabibwa buki? Nera omuntu olaya nti aweddemu kwekwata tyali mutunda kapa. Kapa bazigaba bugabi. Ssente endala thamanu al-baghi, mahru al-baghi, bazitayo batyo mahru al-baghi, ssente ze bawa malaaya bamukoleko obwamalaaya. Ezo ssente nkyafu nera womutegeranga nti gwe mulimu gwe tozirya nazirya. Ssente endala hulwanu al-kahin, hulwanu al-kahin, ssente ze bawa omulogo oba omulaguzi alagule. Mama Fiina ssente ze thamanun khabith, nera neewuunya abamukubira omulanga, Mama Fiina tuyambe. Ezo ssente nkyafu yange azijja mu kulimbalimba abantu nti abawonya akola biki, kubanga mulogo. Kati hulwanu al-kahin. Kati ssente endala zezo ssente omuntu asbu al-fahl, bazita asbu al-fahl, ssente ez'okuwakisa, ezo nazo thamanun khabith. Mukitegedde? Naam. Sheikh, mbadde mbuuza emba ne mukazi wange nga tebannatuwoowa, tebatuwoolanga ne twagala tuwoowa. Ate yaba mukazi yaba malaayawo kitereeze. Emba ne malaaya wange wali mukazi wange teekawo. Damuse Sheikh. Mbadde mbuuza aidi ya Sheikh. Wemba ne malaaya wange nga tebatuwoowa. Ekyo kyennyini kyobabuuze. Tebatuwoowanga ne twagala okutuwoowa tukola tutya? Naye nga tubadde nga ffenna nga buli kimu tukikola. Nati malaayawo. Sheikh, Sheikh, mbuuza nzikirizibwa okusigala nga njogereza mukazi wange mu kisiibo nga tebannatugatta? Malaaya wange teekawo wali mukazi wange teekawo mala. Ate kati mukyala wa ate omwogereza okusigala nga njogereza malaaya wange mu kisiibo nga tebannatugatta nubwe mbadde njogereza before. Ebibuuzo biri bibiri. Kati basiraamu ekisookera ddala ekyo ekibuuzo lwaki nkyogeddewo nti abantu balabe obunene bwakyo. Bagamba mukazi wange tuba tukendeezezza mbiri ekintu ekyo. Tuterewo ddala malaayawo kubanga obeera naye mu makubo agatali maki, agatali matuufu. You are living together but you are not married. Mubeera mwenna naye temuli baki. Eri mu nsi z'abazungu kikkirizibwa mu shariya yaabwe, mu mateeka gaabwe. Neera Cristiano Ronaldo omukyala gw'ayina, malaaya we gw'ayina oyo, they are living together but they are not married. Okitegedde? Naye ng'ate mu nsi yonna bamanyi nti banoono omukyala wono.
kati olaba nti ezensi ez'abazungu ezo tizayononekera ddala nti obwenzi n'obwononefu abantu babufuula kiki babufuula kintu kiri adi kati nene waffe maal asafi shadid nga ate amahale galayisa mulimu abasiraamu nga bakyawangala bwe bato naye nga eno okuwasa kwaki kwalayisa nabagamba nti bwolaba abawala b'e Kampala nga babbeeyi famshu fi manakibya tambulako mu mpuyi z'ensi gendako e Busoga gendako e Bugwere gendako mu Batooro okitegedde cultures za njawulo mulimu cultures nga zo tebakaluubiriza mu kugaba muwala oba mukitegedde kati tetuwangaalira mu mbeera yaboononefu efaanana bwetyo nga Allah yatuteerawo amakubo naddala mu Afirika agasinga okuba amaanyi abazadde ba Afirika si bazibu nnyo ng'Abawarabu kati ono awangala ne malaaya ye ayagala babawoowe bakole batya ekisookera ddala balina okukola tawuba kubanga ekyo kye balimu zambi ddene zambi ly'obwenzi balina okukola tawuba singa babadde mu nsi nga ya shariya twandisoose tetukubakuba emiggo 100 okitegedde kubanga ekibonerezo kibayimirirako naye kati engeri gye tuli mu nsi nga si ya shariya bakole tawuba bishurutiha n'obulombolombo bwayo okuba nti basooka ne baawukana ekisookera ddala kubanga akalombo ka tawuba an yaqlia anil maasiya obanga obadde okola ezambi odirekeraawo n'olivaawo tegeeza musooke mwawukane kiraga nti kati mwagala kulongoosa mu maaso ga Allah toddamu musinkana ekyokubiri ayandama ala fi'liha okujjusa buli kaseera lwaki mbadde muwangala we mutyo aya azima alla yauda ilayhi okuba nti omalirira ntogenda kuddamu kwenda ku mukyalo oba mukitegedde kati so owayitawo akaseera musobola okujja ewa sheekh n'abeera ng'akola ki ng'abawoowa naye omukyalo ono asooka atukule bulungi kitegeeza asooka alwale tukakase nti mu lubuto lwe temulimu kintu kyonna kyobadde otaddemu kati okwogereza omukyala mu Ramadan wabanga oyogereza mu njogereza ya shariya kikkirizibwa naye webanga njogereza eno ey'ekiyaayo eno tekikola ki tekikkirizibwa mukyere bashabaabu alinamu abazadde mugonze embeera y'obufumbo mugondeze abavubuka baffe bawase kubanga eno Uganda womumumma mu halaali asobola omutwala mu haramu ate n'otabaako kyobanja tekisoboka sheekh asobola okujja mu paati ttunga mukambwe n'amutwala bulungi nnyo nga tolina nankoko gy'olidde kati so omugezi ayanguwa mangu kase omuvubuka akulaga nti ali siriyasi nolaba nga alimu akalungi mukole ki obasabireko wa Allah subhanahu wa ta'ala saba Allah abire nga alongoosa embeera zaffe n'ez'abashababu eno daawa sijja girekeraawo nagibagamba luli singa olaba omukyala nga aliwo omuntu nga bawangaala si bawoowe ng'osobola omubbayo genda omubbeeyo obeera tobbye mukaamuki oba tobbye mukaamusajja kubanga oyo tebamumuwangako mukitegedde eyo daawa mugitambuze ebeere ng'esaasaana mu nsi yonna osanga tujja kukendeeza ku bwononefu obwo olaba kyaja ati nga kinyiridde obusamu bukyakukkiriza okyogereza kubanga oyo si mukazi wa muntu oyo okitegedde naye omwogereza gwe lukaba gwe wa taata we osookeyo omusajja oyo gokasaamukuwa bw'ati aba afuuse wuwo kubanga ono teyamumuwa ono yamubba bubbi kawundo kakubye eddinisa kati erekubo inshallah lijja tuyambako biizinillah okubeera nti tukendeeza egyo emize egy'ekyononefu bwe gityo n'abazadde bo nga tebakiina kuusi nga asobola okuba ne bawala be bana zirina gwe mmanyi ndowooza alina n'abataano naye nga buli bamu ali wa musajja we naye nga tafumbizangako amanyi gyali oli amanyi gyali bonna nga amanyi gye baba kasa yamutulaga abazadde abo bo bagamba ki abazadde boononefu sheekh kyekiri kyembaga nti abantu kasa bamanyira haramu afuuka mbeera zaabwe nga olaba abazungu kati naffe twagala bireete naye omuzadde ow'obuvunaanyizibwa okkiriza otya embeera okumanyiira weekuto kuba kaba kamanyire omanyi omwana waluma
n'omukuza omutaddemu ssente n'ayingira university kumbi omuinvestingamu obukadde ga 100 kiri ne kijja ne kimutwala butwazi mu muzigo wano. Temulina ghayra abasiraamu, temulina bbuba eri baana bamwe, amutwala atya bw'ati nera n'obeera contented ate nga balina mu haramu. Saba Allah ekyo kireme kubeerawo nga tuli balamu, wakiri ekibeerawo ng'ofudde at least, naye ng'oli mulamu oli ku nsota ng'olina obusobozi. Temukkirizanga kamanyira ako maka gammwe, mubitegedde basiraamu. Kati so kiddayo ku kwongera osomesa abaana eddiini, kitusindika nti twongere osomesa abaana eddiini. Ekyokubiri n'okwegendereza abakyala betukola ki, betuwasa, kubanga omwana omuwala aseera ne maama we. Ebyo byonna babikola ne bali ne maama. Waliwo n'omuzadde gwe mmanyi yagoba omusajja omukafiiri, omwana n'akukuta ne maama we ne bakola embaga mu gadeni, egigoba ewaka ne bagikolera mu gadeni ne maama we. Kati bye bika by'abakyala betuwasa, tubeere nga twegendereza abasiraamu. Naam. Sheikh, mukyala wange nsindiikiriza nnyo ate nga saagala mukuba, nkole ntya? Naam, fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila wa in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqi Allahu bainahum. Ezo aya basiraamu zaali zitusomesa kaifa nata'amal ma'a al-mar'a an-nashiza, tukulagana tutya n'omukyala kyetwala. Oba musegedde omukyala kyetwala oyo omukyala nga takyakuwulira by'omugamba, akola byakola ki, sawa zaagala zafuluma zayingira, gyayagala gyagenda, takufumbira nezibu aginyweza. Kati tukulagana tutya naye Allah yandi fa'idhuhunna likuba erisooka mubuulirire. Wal maw'idha kibayita maw'idha mu Luwarabu kalamun yashtamilu ala targhib wa tarhib, bigambo ebibeeramu okutiisa n'okwagaliza. Okyegedde osobola omutiisatiisa oba osobola omwagazisa n'omugamba woonaaba oteredde ngenda kukolera hijja, lwakuba ffe Abafirika tutambulira nnyo ku layini yakutiisa, nja kuzzeewo obonebone, nja kumenyawo kino. Omukyala nera osobola omubuulirira nga omulaga ebiki. Kale omukyala gw'omazeemu amaanyi, badde ndi mu kuzimba nnyumba yo ngimaliriza. Osegedde ebigambo bifaanana bwe bityo. Kati ekyo bayita maw'idha kalamun yashtamilu ala targhib wa tarhib. Kati eyo level esooka eyo weegaana wahjuruhunna fil madaji', musenguke mu kiki, mu kisulo. Kati okusenguka la hijrata illa fil bayt, nabega tosenguka okujjako osengukira mu nnyumba mwennyini. Togamba nti musenguse n'ogenda mu maka amalala obeereyo, webaliterera abeeyo muli ngamba oba bulyaza amaanyi. Okugabanya wakati w'abakyala kiri wajibu, nera Allah bwe busobozi bwe yali agamba, ekimu ku busobozi bwe yali agamba okuwasa omukyala asukkamu omu, okuba nti osobola okugabanya ebiki. Kati ne waba kunyiizizza olina okudda n'osula mu nnyumba ye. Pozi waliwo obulabu obw'amaanyi nga mutuuse n'okwetta, awo osobola okugamba sigenda genda. Kati so la nahjuru illa fil bayt, tetusenguka okujja otusengukira muki, mu nnyumba. Kati ki kye baali bategeeza wahjuruhunna fil madaji', baali bategeeza adamul jimaa, toddamu mukwatako, webako otunudde eri naye n'atunula eno. Mwezi mulamba punishment, okisobola Sheikh? Nga kibonerezo ky'owadde omukyala, mwezi mulamba gwotunula eri naye atunula eno. Kisoboka Sheikh? Allah yakola abasajja nga tuli bangu nnyo, asobola okuleetera entuntunuuze n'azikuteeka ku mugongo, abadde asibye obusungu n'okola ki. Naye oba okisobola kikole, oba omusegedde endowooza. Kati ekyo lwaki okigaana Sheikh? Ekisemberayo ddala ekyokusatu wadribuhunna,
awo mukole ki mukubemu naye darban ghayra mubarrih enkuba etaleeta biki biwundu oba bisago kireza ofuna akasenya n'omukona oba n'ofuna funa enkofiira yo omwana naye mukazi gwe lwaki towulira bisokisi tojjayo musipi omukyala tebamukubisa musipi tebamukubisa mulawo ate kisinga okuba ekibi kyemukola nsaba Allah kitutaase ffenna okumukubira mu maaso g'abaana abakikola nga muli wano temukidda mu kibi ekintu ekyo byebimu ku bitokyolinga omwana newakula kubanga abaana abawala abamu tebaagala kufumbirwa lwaki tebagala kufumbirwa abasajja bakuba bajja kunkuba yamanyi nti abasajja bakuba n'omwana omulenzi wakulaba ngaokuba maama we amanyi nti omukazi bawangala naye nga bamukola ki hadiso wayanshau nnashiu lfitiyanu fiina ala ma awadahu abaahu twavubukanga kwekyo bazadde baffe kye batukulizaako abaana bwe bakula nga balaba nti oleeta omugaati ewaka nabo bwe bakula bwe baddangayo bakomawo n'omugaati n'amata bwe bakulaba ngaokuba maama waabwe nabo bwe bakula bakuba bakazi baabwe nze tebamanyira nze siddibwabwe ebyo ebigambo bwe bityo naye wakula byenyini byagamba mukazi we nze siddibwa musimanyirwa nze omwana w'embogo okitegedde ndowooza kati so eno siteepu y'okkuba sheekh obusambulyanga obwali bugitamwa kubanga ogaa nti omukubisa akasenya omukubisa ekigoye omwana w'eggulu kati omwana w'eggulu omukubisa ekigoye kikyawuliramu sheekh oba musitegedde kati so eryo ekkuba eryokusatu erisembayo fabaasu hakama min ahli kati wano biganye muyingizeemu third party bino byonna byonna mubikola muli aba temunayingizamu wakusatu nera abafumba ensobi gye basinga okukola bakyali ku siteepu esooka agenze ewa imaamu agenze akubidde mukwano gwo akubidde senga obwo kwetyoboola musooke muhandolinga ensonga zammwe nga muli aba paka ebuliwa ku siteepu nga esemberayo ddala yeriwa fabaasu hakama min ahli kati mulemaganye yitayo ku saidi ne ku saidiyo batule mu nsonga kati gwayagala okuba omukazi siteepu kije wakwata kwezo abuuziza ekibuuzo kino ogambye ansindikiriza omukuba biri ebisoose wabikolako seza oba tiwabikola eyo siteepu gy'oliko oli ku yakusatu sooka oddeyo ku siteepu ezikola ki ezisooka basabu nabagamba luli nti omukazi bamukubisa mukyala munne ekibooko esinga okuba ennene eri abakyala okitegedde olaba nga takuwulira mukubeko UBP pozi namba kyeriko naye kati enamba eziriko tetuzimanye UABC edigito tesomeka naye namba ki yasembayo mu ezo yali Q oba yali R yali S mukubeko UBS stroke Z 001 stroke Z UBS 001 otegedde ojoba omumazi omutereeza kubanga buli wanaatunulwako oli ajja mmanya waateetereeza olina gy'oddukira ate nga akibaru min ukhtiha kati so kyekyo temuba bakubi b'abakazi tovuma tokuba mukazi ebyo byonna bya kisiru ebyo mukazi osobola omuto kyalinga naye nga tomukubye nga tomuvumye n'ogaana emmere ye ojja n'ebiberenge byo n'ateekawo neyeekajja omwana nina ebiberenge byange kati kyo kyokka kyokka n'okikola ennaku ezi ng'olina ebiberenge byo kyedeshe kati so mukozese nnyo obwongo okusinga Allah yatufuula bakawaamu abasajja nga yatusussaako ku bakazi mu ntegeere kati kozesa ago amagezi ge yakuwa agawago omuntu akyalingisa magezi ago aterere naye tomuvuma tomukuba kubanga neera bwe munaatereera byewamuvuma agenda sigala abimanyi wamuvuma enkobogo buli aneetunuuli ajja kulaba nti alina ki enkobogo kati so tomuvuma gwe tomukola ki naam Sheikh mbuuza
entaana ezimu zibaamu emisota mpulira nti baba bamaze okumuteekayo nga tebannateekako ttaka gye bagiraba. Omuntu omulamu okugiraba kabonero kabi ku mufu. Ekituufu kyo mu ntaana omwo mulimu ebibonerezo eri abantu abajeemu, neera mu aqiida yaffe tukkiriza nti mu ntaana mulimu ebibonerezo, mulimu n'ebyengera. Naye sikakasa nti gino emisota gy'osobola n'okulabako gy'ebibonerezo by'omu ntaana. Oba munsegedde, sikakasa nti egyo emisota gy'oba olabye gy'emisota gyennyini ezijja ng'ebibonerezo mu ntaana. Kubanga singa omu kufa agirabako, simanyi oba ayinza okudda engulu. Oba munsegedde? Naam. Kati kyetaagako ka research akalala okubanga twongera okugaziwa mu nsonga eyo. Sheikh, bwe mba njogereza Sheikh, obusiraamu bwogera butya ku adoption of an orphan oba omwana omulala ataliiko babe? Okkirizibwa okumuwa erinnya lyo n'oligatta ku gage nga tomukyusizza galina akusikira? Naam, ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fi ddin. Ate aya endala wama ja'ala ad'iyaakum abnaakum. Ekisookera ddala mu busiraamu bukkirizibwa okwadoptinga omwana, neera nabbi yali ya adoptinga sahaba gwe bayita Zaid ibn al-Haritha, neera abasinga baali bamuyita mutabani wa nabbi sallallahu alayhi wasallam. Kati osoma suratul Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala yalaga nnyo amateeka agafuga omwana gwe bakoze ki, gwe badoptinze. Mu kusookera ddala Abawarabu balabira ddala nga nti oyo omwana aba afuuse wuwo. Oba okitegedde? Aba afuuse wuwo neera asobola n'okusikira. Allah subhanahu wa ta'ala najja n'abikola ki? N'abimenyawo. Naam, kati sahaba oyo Zaid ibn Haritha yawasa mukyala we Zainab, naye omukyala oyo yali mu mbejja n'asumbuwa nnyo Zaid. Najjange wa nabbi sallallahu alayhi wasallam nga amubuuliramu omukyala nga ampisa bubi. Nabbi nga amsika alayka zawja, sigaza mukyala wo, wattaqillah, tya Allah, gumiikiriza. Sahaba nga akomawo, ya Rasulallah, omukyala nga ampisa bubi. Amsika alayka wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Nabbi nga alina kyasirikidde mu mutima, naye Allah subhanahu wa ta'ala nga agenda kyabya, nga alina kyatya mu bantu, naye nga ate Allah yasaanidde omukola ki? Okuba nti atiibwa. Kiki yali atya? Nabbi yatya okuba nti agamba Zaidi ayawukane nani? Ne mukyala we, ng'ate abantu bamanyi nti ono ki? Ono mwana wa Nabbi. Kati Nabbi awatya hukumu eyawula abaana. Oba okisegedde? Ate ekirala nga ne Nabbi yalinako interest mu Zainab. Okisegedde? Mukola ki? Emuwasa. Kati Katonda obyonoonera ddala. Omanyi kye yakola? Yalagira Zaidi we yamala okwawukana ne mukyala we, n'alagira Nabbi awasa omukyala. Okisegedde? وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. Oda yava waggulu, n'ekyo Zainabu yeewaananga ku bakyala ba Nabbi, n'abagamba nti mwe Nabbi bataata bamwe be babafumbizanga, naye nze Allah min fawqi sab'i samawati, yali oda wasa Zainabu. Otegedde? Zawajnakaha limadha likay la yakuna ala almu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idha qadaw minhunna watara. Allah yagala kujjawo
kiri kye babadde balowooza. Omuntu osanga obuzibu okuwasa omwana w'oyo, omwana gwe ya adoptinga, mukyala w'oyo omwana gwe wali wa adoptinga. Simanyi oba nkinyonyodde bulungi. Nti kiri kye baali balowooza nti abafuuse mwana wo neera mulinako oluganda lungi. Allah kye yakola ki? Kyebaga nti wama ja'ala ad'iyaakum abnaakum, bano abaana bwe mwadoptinze tebabeerangako baana bammwe nti bamusaayi. Oba musegedde. Kati so omwana okkiriza omu adoptinga naye asigala si mwana wo. Oba musegedde. Ud'uuhum li abaihim, mubayita amannya g'abataata baabwe ge baabayita. Kati oba ng'omanyi ng'omwana yennyini amanyi kitaawe nti baali bamuyita gundi, sigala ng'omuyita ago amannya ge baamuyita. Fa in lam ta'lamu abaahum, bwe muba temumanyi bakitaabwe, fa ikhwanukum fi ddin, baba bafuuse baganda bammwe mu ki? Ma kaana Muhammadun aba ahadi min rijaalikum, Muhammad tabeerangako taata w'omu ku basajja bammwe, walakin rasulallah, mubaka waani? Wa khatama nabiyyin, ye nabbi asembayo. Naam, ezo aya Sheikh oba ozirabye mu surati Ahzab. Sheikh Murad ozirabye? Naam, ezitandikira ku mmeka abasiraamu mujja genda muzisome. Wa idh taqulu lillazi an'ama Allahu, ya aya ndoza peji ya 2. Ojirabye? Kati okuvaawo paka makana Muhammadun aba ahadi, kati agamateeka googera ku mwana go adoptinze. Musegedde? Naam. Naam. Kizibu okumuwa erinnya n'aligatta ku gage. Naam. Nandi bw'omuwa eriryo n'oligatta ku gage, obeera ogenda muleetera okubuzaabuza ekika kye. Osegedde Sheikh? Abantu abajja oluvannyuma tebajja mmanya nti ono teyali mwana wo. Segedde? Kale ate ebiseera ebisinga ekika bwe kikyankalana, ebintu bingi ebisobola okufuuka haramu. Osegedde? Mathalan mu kuwasaŋŋana. Osegedde? Mu kusikagana. Kyova nga buli muntu yenna yenna alina sigala mu layini ye, talina gikola ki? Talina kugivaamu. Nabbi yagamba nti man iddaa ila ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu, omuntu yenna yenna yeeyita taata atali wuwe n'amuyita taata we, abantu bonna nga banjulira nti ono ye taata wange naye ng'akimanyi si ye taata we, omuntu oyo fa haramun alayhi aljanna, ejjana eri haramu gyakola ki? Jana. Naam. Kati so waliwo hadithi endala, ma min rajulin iddaa ila ghairi abihi, teri muntu yenna yenna ayita muntu atali kitaawe n'agamba nti ye kitaawe, okujjako omuntu oyo falyatabawa maq'adahu minan nar, ategeke akatebe ke mu muki? Kati seeza min al-kaba'ir, agamu ku mazambi amanene. Segedde? Wa man intasaba ila qaumin laysa minhum, ate n'omuntu eyeeteeka mu bantu nga si wa mubo. Kangeze bakiggundu nawe ne weeteeka mu famire y'abakiggundu nga toliiyo, naawe fa haramun alayhi raihatul janna, togenda wunyiriza kawo ka janna. Kati awo wonna obusambo bwali bulwanyisa ki? Ikhtilatul ansab, ebika okuba nti byetabika, omusaayi okwetabika. Buli omusaayi we gwetabika guleeta ebizibu mu sharia, mugenda zaala abaana ba haramu, mugenda kweziyizaako ebintu ebiri halali. Naye buli omu wamanya nti walayini eno, ebintu byetereeza buki? Nabbi sallallahu alayhi wasallam we yali ayogereza Aisha radiyallahu anha, musajja mukulu Abu Bakari yamugamba innama anta akhi, badde mmanyi nti oli muganda wange. Osegedde? Mbadde mmanyi oli muganda wange. Qala ana akhuka fi ddin, kituufu ndi muganda wo muki? Walakinaha tahillu li, muwalawo ali halali gyenkola ki? Osegedde Sheikh? Kati okuwangera ennyo n'omuntu tekitegeeza nti mufuuse ba Luganda. Owange nga mutwala ne mu kisenge, yansabye muwala wange, oliko amajinni, kati ani aba mukusaba?
oyo mukwano go best friend yamanyi n'ekitanda kyo ate yasaanye okuwasa muwalawo kubanga akumanyi nnyo agenda ba wakisanye eri muwalawo nife wano mu Buganda giringa ezambi agikamada nkoze bubi nnyo 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 ate akoze bubi ki temuli ba Luganda muli ba mukwano wadde muwagadde emyaka 5 mwenna nga muli wamu tekibafuula ba luki akonjala mukategeere nnyo tebufuuka ba Luganda kitegeeza osobola owasewuwe naye asobola owasewuwo mwejjeemu ebintu ebyo ebyekigandaganda ebyo hata omuntu osala naye si wano muzikiti wano okimanyi nti omukuba akaamaaji kimaali nti mpa muwalawo n'agaana mulaado asobola okugaana na akasajja ne kava eri e Masaka kakubye obukooti kali mu korona ne kabajjamu ekiwala ssebo ne kakitwala e Masaka ninga gwasaala naye gwamanyi nti Musa Suarez tasobola mukuwa lwaki omusajja gwe tusaala naye oyo omwana gwe akuze gwendaba oyo yennyini gwokuze olaba oyo gwosinga omumanya okitegedde gwosinga omumanyi oyo omanyi kyakola omanyi empisa ze omanyi ibaada ze kati abaana bamwagala bawo abantu bafaanana bati kati omuntu avudde e Masaka mu bukooti kikyomumanyi olwokuba zera obusumuluzo bwa korona abukutte mu ngalo kati so be in kanjogere ku luzungu mwebereremu naam tafadhal Chef kati waliwo ne kugundi eyo okubeera nti abantu bamanyiganye nnyo abadde kati waliwo abasajja abawasa abakyala ng'abakyala abo balina bawala baabwe nekisangibwa nti omusajja yazaala mukyala oyo gw'owasizza yagenda kuvunaanyizibwa n'atamukola ku muwala we kati omukyala n'ajja ewo n'omuwasa ne muwala we nga we yali kati omwana omuwala ono watuuka okwagala okufumbirwa n'agamba nze bangabira wano nze taata gwemanyi olw'okuba nti taata yandeka ndi mu bifo ono yandabiridde ebbanga lyonna n'ebintu yagenda obbirya nakati ye taata gwemanyi nze oli simumanyi n'atuuka n'okugamba nti oyo taata simumanyi nze mmanyi ne wajja wano simumanyi kyoyogedde kituufu ebyo bitubuuza nnyo abaana abawala basiraamu la nikaha illa biwaliyi wa shahidai adili omuntu akuwa omukyala alina kuba waliyu asooka ye taata azaala omwana osegedde ne baba bayawukana alina omwezi gumu asigala ye taata we nammwe mwejjeemu eyo wadde gwamuweredde paka yunivasite tekikufuula taata we kitaawe gyali mulamu naye omuntu ategeera obulungi amugamba agenda ensonga ezo zigambe kitaawe tekigaana kuba nti kitaawe amugaba ne mugaba n'ebintu ebibanga bye bikutta oba mukisegedde oba abavubuka abamu kyakola aleeta eno ebintu neno n'akola ki eri n'abiyisa eri neno n'abiyisa eri nabanga asolovinze equation kati so badu Allah subhanahu wa ta'ala waliyi asooka ye muzadde taata azaala omwana oyo ebbanga namala nga yamuzaala mu halaali nga musajja musiraamu nga mu nsi mwali ne waba yayawukana n'omukazi ng'omwana alina olunaku lumu yabeera kitaawe amuzaala gwe tunoonya agabe muwala we kati mugjewo olwo olugezigezi this is my dad ambeereddewo yampeeredde yunivasite kiri kisajjasajja nedda sebo ekyo kyoyita ekisajjasajja kye kitaawe Allah kye yakulondera kati ebiseera ebisinga biva ku maama bamaama bebazannya emizannyo egyo okyegedde ziba nsonga zaabwe wakati wooli gwe yayawukana naye n'aziyingizaamu n'abaana kati so abakazi batya Allah be basinga okukola ebintu ebyekisibo ebyo bityo kati ate waliwo keesi eri complicated omukazi yayenda yalina omusajja oyo nga bakola obutambuze bw'ekyama kati omukyala ono n'afuna omusajja amuwasa naye ng'omukyala ali lubuto naye nga tamanyi nti ali lubuto watuuka ewoono yamuwasa newayitawo akaseera katono n'azaala kati omwana oyo gwe bazadde nga muwala ani amugaba ku babiri agwawa keesi eri complicated ogamba nti agweno
ibnu zina la yunsabu ila abihi, omwana w'obwenzi tebamuzza eri kitaawe, eno bamugobyeyo, si bwe kiri? Aha, kati ate ono saqa zar'a ghayri, yafukirira ekirime ekitali kiki kati ono omwana agwawani amugaba. Allahu a'lam. Neera genda ku kirala. Allahu a'lam. Naam, genda ku kirala Sheikh. Kekadda. Naam. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akkiriza bye tuteebye nga bituufu, atusonyiwe bye tukozeemu ensobi, ayogere otuyigiriza ate atugase n'ebyo by'aba atuyigiriza. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.